Mwasse mutya nattera abalungi abagalwa munzikirize mbabuzeeko mwebale kulabika nti mukyekuumidde ku Precision Media TV gwe atanaba kulabika nti osubscribinga kankusabe ogende maaso okikole mu bwangu nnyo nsobole nate okulabika nti nkwongerayo mu maaso n'amawulire gaffe agabeera gakagwawo amawulire gaffe ag'entertainment ssaako naago aga sports gasange ku PrecisionMedia.com wali amawulire amalungi ag'entertainment ssaako naago aga sports gotasanye kulabika nti natera ogenda maaso osubwe omukulu Bobi Wine oba President wa NUP amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu azeemu natera ne yeekubirawo omulanga n'agamba bannaye mulekerawo okulabika nti mugenda maaso n'okutta baganda baffe abasiraamu nga mwekwasa nti muli mu kulabika nti mugenda maaso n'okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju ebigenda mu ggwanga lyattu Uganda. Kinajjukirwa nti abasirikale ssaako n'ab'ensonga z'okwerinda bagenze maaso n'okutta n'okusanyawo baganda baffe abasiraamu jjuzaawo oba emabegakaawo tiwonayite na kiseera kinene nnyo tukutuusizaako omukulu Mohamed Abbas oba amanyikiddwa nga Sheikh Kirevu eyagenda maaso n'okulabika nti natera attibwa ensangi ate era n'enkutuusaako n'abalala banna abattibwa mu Ntoronko district oluvannyuma lw'okuteberezebwa nti bali mu bikolwa eby'obutujju ssaako n'okutega bbomu mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga lyattu Uganda. Bw'atyo Bobi Wine yavuddeyo n'ategeeza nti ab'ebyokwerinda balina kulabika nti bakuuma abantu baabwe so si kgenda mu maaso nakulabika nti natera babatabusi. Bw'atyo yeekubidde omulanga n'agamba bannange ekimala mulekerawo ogenda maaso n'okutta abaganda baffe abasiraamu bannange muyitiriza nnyo kino ate kigenze wala mulekerawo okulabika nti mugenda maaso n'okutulugunya n'okusanyawo obulamu kubanga obulamu tebuggulwa tewaliwo asobola genda mu dduuka n'agamba ngenze gula bulamu obulamu tebuggulwa baganda baffe bemutta tebagenda kulabika nti natera bakomawo yegeze maaso n'ategeeza nti okuviira ddala omukulu oba General Katumba Wamala we yagezaako okulabika nti bagenda kumutta bamwegezamu okumutta era kinajjukirwa bulungi nti muwala we gwe yali naye mu motoka ku lunaku olwo ye baamutta mangu ago n'agenda nakkirira ekaganga eyo gye batambuliza obwato gye batambuliza omugongo ng'obwato bwatyo ye n'atufa ku maaso naye era General Katumba Wamala akyaliwo we baba batyo we batandika ogenda mu maaso nga batta bo bonna be bateebereza okulabika nti baali mu lukwe lw'okumutta nabo ne babatta n'agamba ate nabo baali basiraamu ne mu kiseera kino bagenze maaso n'okulabika nti baganda baffe abasiraamu babasimbyeko ekkuuli babasimbyeko amannyo nga bagamba yemmwe avudde n'agamba bannange ekimala mulekerawo okutta abaana mulekerawo okutta abaganda baffe kubanga naffe era kituluma bwe muvaayo ne mugenda maaso nga mutta abaganda baffe munzita eyo ey'ekisiru etalimu yadde n'amagezi abagambye bannange ekimala mulekerawo we kiri mubatwale mu kooti mubawozese naye muli kutumalirawo abaana saako ne baganda baffe. Nja kuba natera nkwongera mu mawulire wano Precision Media TV gotasanye kulabika nti natera ogenda maaso osubwe mbatumiddeko mwe abeekuumidde e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain yonna yemusinza okulabika nti mumutuuliriza kamala okuwangulamu katono kankomewo.